Ate banka y'ekyalo yatandikibwawo mu mwaka gwa 2020 mu bitundu eby'empigi eyo ng'eyitibwa Sam Cooperative erabika nga bagiterekamu ate bakukkuluma olwa bannaabwe abatwala ensimbi empitirivu ne basobola kuzikomyawo mu budde wabula okuzikomyawo ate ne basookanga kubanoonya nga bazannya akazannyo akajangu onkwekule. Abatuuze betwogeddeko nabo bategeezezza nti ssaka eno ebadde bayambyeko okusobola okwekulaakulanya n'okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Mu lutuula lwa banka y'ekyalo eya Sam Cooperative eyatandikibwawo abatuuze mu mwaka gwa 2020 okwekulaakulanya olutuddeko Sam Community Center mu muluka gw'ekyali mu Town Council y'empigi bammemba bavudde mu mbeera lwa bannaabwe abeewola ensimbi empitirivu kyokka bwe kituuka okuzizzaayo ne batandika kuzannya jangu nkwekule. Bano era balaze ennyiike olwa bannaabwe abasingayo ebisolo ng'ente, embuzi, embizzi n'ebirala kyokka bwe bamala okufuna looni nga babitunda olwo nga babibika nti byafa. Mbuzi abato ga embizi zakola ki zafa era ne bakyakola ki bakyaziina sente salama gezi kube tubatoza account simeka bili eyekigendererwa n'eyekyetaago kulira buki lwaki tukuba mu kooti lwansonga nti sente sizaki sizaffe z'abantu so tukubye mu kooti ng'oyina okusala amagezi osasule sente zaki. Ssentebe wa cooperative eno Robert Kakande atotodde okusomoozebwa kwe bayitamu n'asaba abazira kisanga ne gavumenti mw'ogitwalidde okubasuula omukono. Abeewola be bangi nga tusaba buli omu gy'ali ayina k'ayina doona yenna ajja adduukirira ekitundu nsaamu bigimawokota tusobole okuba kutambula amagye tusevinge naye tusobole okuba nga tutambuza banka yaffe eno kubanga abantu baagala ssente nga mu bungi ate se tulina ntono. Abantu abadde beewola ensimbi zino babadde tebatambula bubi naye olw'ensonga ya covid we yajjaawo essente zijja mpola nnyo twagwamu ekirwadde ekyo ekisumuluzo ky'amaanyi sente tulina ntono baseezinga kitono. Bammemba betwogeddeko nabo batubuulidde engeri obwegassi buno gye bubayambyemu okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe wamu n'okweggya mu bwavu. Cooperative ekiyambye okwekulaakulanya okwekulaakulanya nga mu kusasula school fees abaana basoma n'okugaziya bizinesi z'abantu okwetandikirawo emirimu. Nze nkyasoma era enyambewo okusasula school fees. Kale nze kyennyambyemu njigiriza okubeera nti nseevinga ne bw'oba nga oli mufuna mpola osobola okuleeta ssente yo n'eziseevinga mu maaso g'ekigendererwa kyo ne kibeera nga kituukirizibwa. Omwami w'eggombolola ya Ssaabasajja ya Mutibago mu mpigi Edward Muwanga Mpoma asiimye abeegassi bano olw'okulafuubanira enkulaakulana mu kitundu era n'akubiriza ababadde bakyalinda okutandikirawo. Njagala ebitundu ebirala byonna oba emiruka gyonna gyabire kyali kyakoze kijja kuyamba okulaba nga abantu baffe bejja mu bwavu. Ensonga y'okubiri okulaba nti abantu bonna bali bumu era mbakubiriza okuba nti balina okulima emmere ebamala n'obutayonoona butonde bwansi nga okutema emiti n'ekirala nti balina okuba nga bagumu okuba nti basimba emmwanyi endala baleme kuggwamu maanyi. Bikusakiddwa Mutalemu Kizito Vincent, Grassol TV, Omunnyo.